Nice one. My day has been totally made. Finally, I get to. Pinki takimanyi gye bamutwala muyira amazzi mpola mpola nga omulengera eri nga wanene bamuleese yadamanyi azze out nga bwogambira nga bwegenda mu maaso. Tiimu Pinki bonabona bali wano eno kifo nga bwekirengera bamutwala ku mazzi saidi za ku mazzi eri ye takimanyi agenda kukayira amazzi bambi
naye nga weekuumire ku CBS FM UG official YouTube channel kuwa updates zino zonna. Kamera ogiraba kwebbirira bwebbirizi, kamera ogiraba nebbirira bwebbirizi bandaba era nga woobimanyi kwebbirira. So manene eno obwamamu bafuna ekifo ekituufu nga bwekirengera olengera ekugambye aleeta maikasi kugambye bamukodde kasabe aleeta manyi bamuleta ku mazzi kumuyiira eno ya amazzi rero bamunaaza ga nnyanja oyo nno ng'omunaaza nakisa. Yeah, happy birthday, Pinky. Happy birthday, Pink. Happy birthday. Hey, mwogere muka. Hey. Demuluko yani? Mwerope. Olugalo lukyaliwo bamukoledde olukwe. Omaliriza. Pinky. Leta natuwa bulungi nyuma y'akalala. Kale tuli musaabala. Pinky owulira otya? Leero mazaalibwa ga kumeka? 18. Oweza 18? Nenga agyepikira. Agyepikira emyaka? Yonna. Emyaka nakijjiddeko nkyepikira. Bubaka Eri abafaanizi bo baagala nnyo bebale kumpagira bebale kusupportinga music wange. I appreciate. Ate abantu abakubeereddewo? Abantu abambeereddewo, first of all, I would like to thank my team, Pinky Officials. They have been so supportive. They've been there for me. Everything that comes in that concerns Pinky, they really give in a great hand. Words cannot express how I feel, but yes, I'm happy. Then abazadde? Abazadde? Kyemuzadde kireke nja kaabira. Ojja kaaba? Soko tubulira otegeddeko ko abadde mu olukuyira amazzi. Bangambye ensambu. Ensambu ogenda mukolera ki? Bagala nnyo bingi. Ntula wansi ne ngamba oba mbagamba ekyo oba mbeebaza enkya oba mbawa ekinga sikiraba. So officially emyaka 18 olwaleero emyaka ng'ogyepikire ng'ogyeyagaliddemu. Right, I have to be proud. Okimanyi okukula okuweza emyaka 18. Wangi. So omukolo omunene bagulinde. Inshallah. So mwekumirira naye ku CBS official YouTube channel yaffe tubanga tuwa updates omukolo olwaleero nga gugenda. Tuli waneeno. Kifo bakiyita batya kino? Kanoga Resort. Kalanoga Resort. So bana kiri Busaabala era kiri ku mazzi namulengera. Pinky bamunaaza leero siga taapu siga kiga nnyanja. Mazzi gawo gatambula ga mukisa. Ali kale. So Yes. Soko buzeka abalabi bo CBS FM UG official YouTube channel. Okay. Abalabi ba CBS FM mbabuzaako mwebale kwekumira ku mukutu ku radio bujajja Enganzi. Abayimiridde wano ffe ba Pink Lagoma Pink Officials ffe bawagizi be ffe byonna mu byonna ebikwata ku Pink. Yes sir. So tuli wano olwaleero tuli ku beach tuze kuza mazaalibwa ga Lagoma Pink ag'emyaka 18 ng'agiweza.
tuli basanyufu nnyo olwa superstar waffe olw'omuyimbi waffe kati superstar superstar muyimbi w'amaanyi nnyo yaliko kati ennaku zino eggwanga oba twegendereza bakazi kati akiwambye akimaze mwe nga tiimu lwafuma Pink okolangani mutima lwafuma Pink nkolanga speaker wasekama wa tiimu omaze eso twa abasajja nga buli omu yeyanjulayonjula ku buli omu asebo mannya gange ze MK gemanya oba ga stage Musa Kyagulanyi emanyi muhoozi kali nedda wange naye nga ndabiseeko wano ku mazaalibwa ga Pink okumuyozaayoza emyaka gye 18. Oli tiimu Pink naawe? Ndi tiimu Pink ddala musaayi gwennyini. Okolangani? Nze nkola nze nkolanga kutambuza music. Otambuza ndongo? Music n'ebirala. Kale n'omutweko madamu. Amannya gange nze Claire Annette. Nange ndi tiimu Pink. Nze mu tiimu Pink tekiriko nti nkolangani. To be team Pink, kitegeeza njagala nnyo Pink, whatever she does. I follow her up, I post it, everything. Kulo. Mulo. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Promoter Nasiri Official nga ndi musaayi gwa Pink nga ndi musaayi gwa Pink. Bakusala okulukuta Pink. Pink mwereere ng'era mbeera musanyufu nnyo nga mpostinga nga mpuliriza music we nga mutambuza buli wamu n'okubeera nga mukolera ewatali kwekwasa nti oba ki era nga omulimu gwange kutambuza ndongo ye. Endongo ya Pink ogirondoola otya? Endongo ya Pink ngiwa obudde okumanya nti ayinayo akapya, ayinayo show, ayinayo wagenda okgenda okusobola otambuza ebintu anti kati yensonga lwaki ndi promota okutambuza music waawe yonna ejja baba mwagala nga ye kuba ayinza obutaba nabudde kukola ki kumutwalayo naye kati nze neŋŋamba leka ngende nkole ki mpitemu mutwaleyo. Kati omuntu aba ayagala Pink kitegeeza atuukirira gwe? Ku budde bwakati sijja kulimba nti ajja kuntuukirira kubanga tulina basiniya abatusingako kuba nze kati ndi junior naye nga nange gye bujja nja kufuuka siniya nga oba mumwetaazi nasobola okumutuusa. Amanya n'eddoboozi nze Nsamba Fahim kolanga Nsamba the blogger ku platforms zonna Nsamba the blogger atanaaba. Bw'atanaaba olwaleero ova kunaaza Pink. Abadde ategedde okunaaba asobole okudda obuto ddala kubanga obudde buno kati mwana muto bwe twogerera kati. Omuze guno mwagulya ogw'okunaaza abaana? Omuze guno gwo guliwo nga gwa bulijjo gulinga gwa kika kati gwatukwata nga ffe Bannayuganda. Kale gw'atanaaba tegwanaaza? Nza nti ebbanga lye mmala kyemba saagala nga nze kale nze nga moto yange banzi nkyagaliza omulala abeere nakyo kati ye waanaaba nange ndi naawe olujja nze naaba nange ku mazaalibwa gange gatuuka. Kale mu tiimu Pink okolanga? Nkolanga omusasanya w'amawulire music bwe kwegamba bwe kityo. Oba publicity wabuwamba? Si kubuwamba n'abalala gye bali babukola naye nange nteekeddwa obukola. Gwe kabejjamu? Owulira etya okubanga owagira amuvubuka munno ng'alwa ku Pink? Kimpeera ddala essanyu era nze nkugamba ne platforms zange zonna ezisinga nakyusa n'okyusa kati obudde bwonna ogenda n'osangayo Pink yekka. Omuntu abuuza wabaaga kwegatta ku Pink akola atya? Ekyokwegatta ku Pink kiri bwe kiti kisinziira n'omuntu yennyini ayinza okuba nga muli awulira ng'amwagala kubanga era waba tamwagala oba omukasi bukasi era amwagala yenna asobola omwegattako. So Sekamwa ow'ekibiina oba tiimu Pink mulina nteekateeka ki era kapya ki? Ekisookera ddala tiimu Pink tulina management esinga okuba ennungi. Tuli mu tiimu n'esiripu ogimanyi TNS mwe tuli management yaki y'amaanyi. Tulina material yenna asobola okufuula superstar waffe owakabi. Ekyokubiri omuyimbi mulungi alina talent kyekisinga obukulu.
superstar musiza kayumba ke yafulumya superstar oba obwa superstar bwennyini. Music atambula era omulala ya superstar kubanga ojjako oluyimba naye music akola ki alinawo olupya ne guno official laba bakubye picha lwe luliko lwe lutambula picha ogitegeera yagenda ku YouTube genda ku buli wamu wonna Pink yakola ki yaliwo kyekifuula superstar yaman. So kati mwenga timu Pink yes biki ebyo kyanjawulo ki kye muyina ku tiimu endala? Ekyenjawulo tulina ku tiimu endala ffe kisooka tukolera wamu nga tiimu twava mu by'okubeera nti tuli bawagizi tufuuka family superstar waffe atuwa obudde n'atukumakuma ne tulwana alina byatukoledde ng'abantu nga Pink yabikoze eki yabikoze alina organization ez'enjawulo ayamba abaana yes ayamba abaana ab'enjawulo so ngira Pink yakoze eki so kyekitufuula okuba nti tuli banjawulo ku groups endala ayamba abaana ab'omu Kampala oba ne mu byalo ewala? ne mu byalo bamulekwa baani alina organization y'amaanyi naye abaana ab'okuyamba batuleete nga baleete tujja bakola ekyo kirungi nnyo bayirawo omuntu okuyamba okuddukira abaana banne nga projekiti enyingi projekiti kyendala nga Pink gyategese maaso? Projekiti nyingi nnyo Pink z'alina era tujja zibanjulira waliwo akapya akajja pica okazza ku pica nnyo bungi music mungi bakugambye ffe tusinga management esinga okuba buki tulina amatuyo yenna buli kimu tugina music mungi era bwotula kutisha zaffe mabega kyuka let the music talk kyetulina ati Pink engoma keyogere tetulina birala abalala abeeyita bakitaata bababa neffe let the music talk music yakulembera Pink namulabyeko ng'apafominga live band ngakola nga yagikuba alina talent muyimbi mulungi ate ku live band muka asabula era olunaku lw'enkya nga 13 abetaaga omulaba agenda kubera ku Modi Store wa Muhanji wali wa Muhanji beerayo olabe ku Pink bwasabula akuba enkya Comedy Store Pink wali kubawo akalanguze kuwadde sigwange gwa bujajja abasawo ne bannyabo abalungi abawuliza CBS FM olunaku olw'enkya ewa Muhanji Comedy Store Naoma Pink ne Gunedi Official bagenda kubeera nga basabula bwe pya ya olunaku lwankya omwana alina wayimba n'agamba nti mbabubi wotaba fayini nfubako kukola sayini luwambo lw'omukwano dayini anti Pink ye superstar everywhere mwena mukimanyi
Hooray! 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 Nice one, nice one, nice one, nice one, nice one. My day has been totally made. Finally, I get to feel part of this. It's surprising. Every day I'll be looking at it on status. God, when? Yes. Ndi bulungi nga bondaba. Thank you. Amazalibwa gange ag'emyaka 18 mbadde mulinze gaati. Abawagizi bange njiwezezza officially 18. Nazalibwa 2004 nga 12 Ogw'omusanvu. I feel good. Mpulira bulungi. It is not easy kati nange nkuze, so I feel good. I'm experiencing okubeera omuntu omukulu. Luli mbadde muto. Nina omuzadde, nina management, nina abantu bange abanjagala, so my special day baye tebasobola duleka ne lugenda bugenzi bwe lutyo. 18 Yes. Kyamaanyi nebaza Katonda because sinti buli omu aweza emyaka gyempezeza olunaku olwaleero. Kitegeeza I'm free to do ebintu abantu abamu byabadde balowooza nti so akola nga bajajinga nti mwana muto ate yakoze kino, waliwo abadde bagamba mwana muto tasobola kuyimba kiro. So right now tewali agenda kunjajinga nti Pinky yagenze ku stage n'ayimba ekiro bakusaa mukaaga oba kusaa musanvu tumujajinga nti mwana muto. And even some people would be like, Pinky muto tetusobola muyimbisa kiro. So now some offers zembadde nfiirwa ez'emirimu, of course kati zonna ziri open. Yeah, of course nti mwana muto. No, newasandi kisirikide newe nandikyogedde, it was the fact nti nali mwana muto by then. Ekubyaki? Saabitegeerako. Mwendi naye siti buli kituuka e Uganda nkimanyi. Kupate abaliwo, of course enjoyment, kunyumirwa, celebrating me and having fun with me. So kitegeeza okuva na leero gyolina okusuubire kati saawa zino kubanga okola bijja myaka ebijja mu muntu omukulu by'alina okukola. 18 olwaleero wano tukirewo ne bibbo kuba Katonda ataliiwo mukwano anti nakakula luli mbadde muto, kitegeeza Biddy Boy waba walimba namufunye sinnakula ate nakakula, kitegeeza mu process maybe birthday zirijjeeyo naye nga fona otaliiwo. Ate bwe tubadde tulabanga bakussaako obussa kati kitwale bwe tutyo obussa obufaananyi obubadde nga butambula. It's normal to take a picture with someone, so I don't really mind. Abantu tebakitwale nti babadde bakulinda oweze gino myaka batandika okussaawo ebibatu nga bulijjo balinza okuweza. Be bamanyi it is up to them kye baagala kye baba bakola,
naye nze nga nze mmanyi kyenjagala. I know my own goals. I set my own rules ng'omuntu. I set my own principles. So yeah, ayinza obba ategese ebibye nga nange nategese kyange nti ojja kujja okola ebibyo nze I push you away. obadde otukuba music ebiseera ebiyiseewo nga abasinga beemulugunya nti si wa myaka gyo kati wa myaka gyange essaawa zino tusobole ogenda kukyusaamu nti ddala ngenda sigala nga delivering a good music. Good music is not about age. N'omwana ataweza myaka 18 asobola ovaayo n'ayimba oluyimba olulungi. So wemba mpezeza emyaka 18 nga mbadde mbawa music nga bagamba si wa myaka gyange simanyi kyabbakolera but kye balina okumanya I'm just going to keep giving them the good vibes I was giving them even more. Picture. I feel good because hey, ani atasanyuka nga akubye akayimba eggwanga ne lika embracinga because ani atamanyi picture. So mpulira bulungi nti at least natadde project netambula nga bwe nagisuubira okutambula. naye picha ku mwimbilwani naye bwatu Fena tuli ba team no sleep. So oluyimba lwavudde mu team no sleep era mu bayimbi ba team no sleep kitegeeza oluyimba lwaffe. Yes. ku byavaayo ne bisanyusibwa nti nno baleese omuwala Aloma bakujja ku mutto oyinza kutanga Ne banzija ku muto how? bwenoba nti omukono ogw'amaanyi bagukujjeko Sina luyimba lupya. Terukuba e Kampala. Gwe bajjeko omukono gwe. Kube picha wase Tekitandise kiggwa kitya wecha cha nzonkubya picha kubanga n'omutima kyatika. yes unaku olwaleero tuli mazaalibwa g'omutawaana ag'amasavu olovolova aweza emyaka 18 egy'obukulu kitegeeza ki kati yeesalirawo amanye ekiddako alonda alya we kati pinki toyina kyogamba bannayuganda buli kimu kati okimanyi okikiriza ekyo abali ku Musudaani wano ABCD semsem unaku olwaleero twasookera kubanga tulina ku papazi lwaki enkyukakyuka zakyukamu pinki Mami wange yali akoze ekyayagala but nze ng'omuntu I'm so passionate about water so ne bagamba njagala birthday yange giteeke wantu ng'eri ku mazzi njagala nnyo amazzi kyogamba gewasaawo embeera ne force okubanga tukyusa ekifo nti olunaku lwange nkitegeera webale kunyirira outfit masavu ondabye kuliko ka pinki already mu budde njagala nnyo kano katatuuko kaneeno oba bugambo ki buno buliko 2004 mu gw'omusanvu nga 12 kyekategeeza gwali mukundaba guno guliko omwaka gwe bamuzalawo ne guli mu Roman numerals abasoma ennyukuta zino za x koze bita ABCD Rahuma aweze emyaka emikulu leero nga sijja amasona gye njogedde gye mmanyi egyange ngimanyi ejjo giri mmeka jange giri 18 Rahuma Pinki obadde ng'ozza okuza birthday parties sikyo ez'enjawulo eno kyanjawulo kigirimu ng'ovudde ku ziri okuva ku myaka 12 13 oba eno yesinza ojossa okuba nga okuza nga zino natwe tewazikuza azona mbadde nga nzija nzikuza naye ekyenjawulo ekiri ku eno nti kati ate eno nkuze kaotegeera luli wali ABCD ng'oli wiiyanga wiiya ate kati ndi oli masavu ate njikuzizza nina ne hiiti e Kampala kati kwegamba wangi maama nange sibitegeera kuno sikwe kulumya abayaaye n'abali mu kyalo zino abaana banna abawala abali eyo balumya just bagamba mazima manya mazima galuma ate mazima sepulingi buveeyo nani tuli ku beach gwasala okujja ku mazzi bubanga mukko bubikolanga Rahuma oli mukyala musiraamu era eddiini y'obusiraamu nange njagala nnyo kubanga kyenjagalako ekiza bana ekiza buli kimu abana abakyala balina kubeera bana Rahuma laka leero enteekateeka ya pate bangambye kuliko neddowa okusoma edduwa omuntu nga like a prayer saying a prayer just nokwata kazinda oneso si tugenda fukamira ku misala ate tutandika no si bya kukisusa nnyo just kwata mzinda lonosoma yawe edduwa dakiika 2-3 edduwa kwere dakiika 3 edduwa nombeera nsobola okusomera wanene edduwa mu kumala eddakiika mamiriramu mpulire nene eddakiika enaawe
tompe yabafu tompe ya kamula tompe ya guni mpaddu wanga ya mikisa nabe Rahma Ali omukyalo omusiraamu omukyalo omuyimbi ayaganye eddiini y'ekisiraamu mpaayo kamwaka ekisiraamu kale batole ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ono ye aunazeo masafu. Nsuwa. Owai. Omulabi ali mukulaba Rahma Pinky ne mu Sudani. Ayagala omusigire kifaananyi. Essaawa zineeno okuze oyina emyaka 18 oli mu mbeera nti olina oluyimba lwakuba olw'amaanyi olwasooka waliwo okulabika nange ne nkulaba. Mwana gwe wankuba nze wanku neno n'obuyimba nno mumanyi obuyimba bumanyi okufula obuyinga suwa mazima. Okay Rahma nga ggwe sofa kusomoozebwa kikwosanze nga ggwe ng'onyingira industry eno kubanga wagirimuko nosalamu ku pressa noddamuko n'osoma kati kusomoozebwa kikwosanze. What are you? Sina kusomoozebwa n'okwamaanyi kwensanze. Sure. Saawa zino because kati ndi mu management eli well organized ate emanyi nekyekola. So no one will approach me as an artist of course. Kubanga nze omulimu gwange genda mu studio nemba recording ennyimba nemba kwatira video nenjita. Sinze gwe bakubira okubukinga show sinze gwe bakubira nga bagala interview just omulimu gwange kera ku matya mba na interview nenyambala engoye zange nentuula nenzija neshowinga up bwe basho nenyambala nengenda nemperforminga nenkola nenzire waka so it is just normal like teri kusomoozebwa buli kimu kiri masavu. Alhamdulillah. Woli contented. Very contented. Tutulamu Rahma Pinky kubanga ovaawo kuseeyeya ate ngenzeeko management eno ate ngenzeeko bwento kwa bibaawo bangi tubyogera wanene mu kusooka naye at the end nokyusa naye kasitoobeera it's about okuyiga abantu booli nabo kasitooyiga abantu bowangaliramu nomanya nti kati kino bakyagala kino tebakyagala mwene embeera bajja reactinga we bati nze nina kureactinga bwe nti we bambanyizizza netonde we baba banyizizza of course nabo bantu basobye banange ndi muntu nsobya we baba banyizizza ne netonda then like we communication is the way to living together for a lifetime. So we have that communication and I don't think tuli bakubaawo kati mwade mmanyi Pinky avudde mu team no sleep. Agaye muswadde n'omutwe mugubike. Oye Pinky, how do you balance this okubanga I had you oli ku university nesimanyi okola ki bachelor of what? Nkola bachelor's information technology. Oyagala kuba muki? Nkola IT. Information technology ebintu bya computer. Kyova n'essimu zakwala ziri mu computer za iPhone ABCD. Sicho? Kitiibwa kya Mukama. How do you balance both? Okubanga you have sessions za studio n'okusoma. Sinti bukasera mbela mu studio. Of course sijja kulimba. Okusoma kuli kind of affected but not so affected. But music, because this is my passion and it's my career, it's showing me the future is brighter. Of course buli omu atunulidde the bright future. Even ne musomero ngenzeyo because I want a brighter future and whereby I am already seeing the brighter future in the music career. So I give books time because nina okuba n'ebitabo nina okubanga nasoma, but of course I'm focusing more on the future. Exactly. Can Rahma Pinky stay without fame, without music, without being on TV, radio? Can she be there? Nga toli ku TV, toli ku radio, toli mu music. Noga nti mpumudde nkivudde ku pressa Rahma Pinky ali bibye. So abeera nga siyimba. Because newo nsanga nga ntudde nga walinze keramba nyimba. So music siso amwegobako kuba te yangoba. Angoberera like siso achindimu, it is part of me. Siso achejjako kuba ne when fighting hard nchejjeko ogenda okuwira ntandise okuwuuna. So the other thing is part of me. So sobola kita. Ngomuzimu gukuyita gule okuyimba. Gumpita buli kaseera. Buli kaseera mba nyimba. Abaana bawala bangi bali mu industry mu neno bayimba. Ne mulimu okusomoza kungi. Ba producer basabye ebibatu. Buli omu ABCD. Kali Rahma Pinky ine 18. Ndokyali emyaka 17. Matogenda kusa ku police ogenda kola ABCD. Ti kimanyi kiverigo okusalawo. Essaawa zino gwe nga ggwe. Tonafuna munomu akumalako mirembe nga producer. Anti nakugambye nti nze manager wange ampita buyisi nangamba Rahma jangu tugende mu studio recording. Kitegeeza baba kwasaganyiza in everything and then he's there. Of course no line oba oli yagala kubaako kyongamba kola manager wange atuddawo obo ngamba ki. Tomanya omuyayisa mnaga manager soko fulemu ko tufunuka session no muyimbi. Tewali session jainza funa na muyimbi yekanga manager tali olwacho bofuna session no muyimbi. Ndekisoboka. Tekisoboka. Okay, Rahma Ali. Rahma Pinky. Sorry. Muna nsonyiwa nanti ne Rahma Ali mukwano gwange na Rahma Pinky mukwano gwange. Nenga I'm with the birthday girl omuyeka bwati Rahma
Pinky alina akayimba superstar Wankuba. Nze wankuba kuba ngoli nabyokola ebyo byakola binemya byenkola. Walwawo kulabika malayika. Walwawo kulabika walwawo baby walwawo kulabika. Tulina kana kayimba akandikidwa mwana mulenzi gwe bayise Dr. Brain. Si kyekyo? Yakawandise. Ani yakute video? Eya picture ja live. Roma, we ulito kubanga oyimbeko ne Grenade. Oyimbyeko n'abantu ab'amaanyi. Oli under the good management mu Uganda waneno. Ndi yaliko ne Chameleone, yabaddeko ne Read and Weasel, yabaddeko ne Shiba. Esazino ye management gyolimu. How do you feel okubanga olina Jeff Chiwa on your side? I'm blessed. Hey, you mean they are not blessed others? Nabo bayinza baba bali blessed naye atenze kyayiko gwange gwasuka kubandi naye kati. Oli naye kati. Gwo mulina. Ne bagamba Jeff nzamu na gwo mulina. Rama zengenda kuta n'abawagizi bange nkolekere abakulu abali wana abala abangi balina ebigabo byenjawulo buli muyagala kubanga akubuuza ebyenjawulo baka kibwa banna Uganda ne Rama Pinky biki byosuubiza abawagizi bo kwa kayimba kapicha baba mullo ku TikTok tosaaga masavu. Amina. Nange kyenjagala ngambadde nga wenzija ku interview ne bagamba suubiza ekisinga kinsanyusanyira ngamba wadde ekisinga nga kyenabasuubiza tekimba wadde. Yes. Tukusobola performing ku stage kubanga nyimba 3 tuna perform ku stage wadde nemu. Na performing nga negwa atandaba. Ngatakulaba. Kati wewe ogenda kudama performing. Encha ninayo comedy store. Obase. Obase mwana wa mami. Abagizo bagala bakabisemba yo mwana tunkusibule enzira. Bagala nnyo mbebaza okumbeererawo mbebaza okwagala music wange officially 18 mulekera okunjajinga ennyo kayimba kape bakayita kayimba toyimba kayimba kamno tibwecha tubakube owaye oyinayo kati nga oyina 18 engeri oli campus oyinayo ABCD tonafuna nina FG oyina FG okay ayina BFG togana kicho okay BFG ABC kugamba ka inenka skipping ne kugamba tunafuna ono neda sagala kati yagala kati bambi she wants ndongo togana buganyo lovula semu mamiri ya mansira ba Mr. Rama unako lwairo ya 18 jawezeza gambye mulekera omujajinga she's now 18 yeah 88.8 CBS FM